muliwa basemyeko z'abakolamu obulamu bunyuma bw'obanga wakolamu semyeko zo yakolamu amatubale wama tubale leka tweyagale. Yo, what's up my people, this is your boy Eddy Kenzo nga ndi wani eno ku X-Files Media era nga ndi ku kibuuzo onawulira yanimba nemikwaino ni nakulaga nti munyivu nnyo gy'oli. This is an industry for all of us, not only for individuals. Nze ndi muntu akkiriza mu talent, I appreciate talent. I can work with anybody. Bavubuka ba Fiki, ba John Black, babeera ku madagala, babeera ku bichi, ku myenge, of which it's a very, very big disadvantage. Eddy Kenzo, Edrisa Musuza Kenzo. Masaka. Nze ndi muna Masaka, manje gange Edrisa Musuza Eddy Kenzo. I was born in Masaka. Born in Karongo Hospital, but grew up in Masaka and Chotela. Right now, nyine chalo change chiri Kijumbula. Aya, Masaka Chotela Kalisi zo in between. Konsala. Nze manyi Katonda yagaba emirimo. Nze nazalibwa kuba mudongo. Nze ni mukubi wa ndongo, ndi musanyusa, I'm entertainer. Danyo kuvanga ndi muto namanya ndi nja kuba endongo lwakuba nti nali sinafuna bufunyi steps gitakinga on, but kintu kyange kindi musayi from day one. Nyumirwa nnyo mpira, nyumira nnyo kubeera n'emikwano nga tunyumyamu, nyumirwa walwali kubeera nga tuli mu lwali lumalako stress tunsanyusa, it builds brotherhood. Diva Edrisa, Mova Eddy. Then Kenzo is adorable from Kenzo Fashions, Kenzo Palace. Nze ni muntu wangu njagala nnyo design. I'm a businessman, I'm a farmer, I do a lot. Banji, but nze nasooka okudiscovering that I can sing. And then ntandika okwaapproaching abantu. Nkufiirwa maama wange kyali kinene nnyo ekyo. Emitwalo ng'etaano. Sijjukira naye zaali zitambulirangamu 5 mu 10. Shoje sobola kwerabira nyingi, sho nyingi zenkubye nga zakabi. Nyonyo, I have a lot. Yanimba nemikwaino. Stamina and still loss. Ize nyimba zibadde so big. And mpora kati ngatako nesemyeko zokuba yakoze another challenge nti mbadde mugozesebwa nenfuna olimbo lwasirisiza embeera yonna. Nze ndi muntu akkiriza mu talent, I appreciate talent. I can work with anybody. Nsobola okukolesa anyone yenanga ayina potential ganga ayina ekyenjawulo sisosola. It depends. Mood mwembaze, I listen to a lot of music. It depends sinzira mood jendi njagala ki. Yeah, I go with what I feel. Abantu abo mbahandolinga lwansonga nkimanyi nti buli muntu alina opinion ye, ate buli muntu alina choice ye. Si buli muntu ajja kwagala. Abangi basanyusa naye abamuntu basanyusa. So go batusanyusiza naye omulekeredde embere eri obuntu okwogera kyawulira kyafiiringa. City alosi yanimba stamina nesemyekozi. Ozi kati netweyagale kubanga zajjidde mu mbeera mu situation wembadde nzeetagiranga munange nyindi mizibu by'amaanyi. Bafaani nga babikolanga bitunnyizanga abantu nti bafaani bano ebiseera ebisinga bayitawo balina okukoma, oli naakuvuma naye nga tegwe tomuvumangako okyegeera. Kibi nnyo omuntu okusangawo naakuvuma.
Oshegera ngate gwe tomuvumanga ko tena kyali omukoze yini nakulaga nti munyivu nnyo gyoli era nakuvumira obwerere oba tolina kyakikolera kubanga it's a challenge that you have to take on. Kivola abantu abamu babeera ku madagala babeera ku biiki ku myenge because they can't take that. Naye nze it's okay. Kisinziira ku mulamwa gwe mba nnyimbyeko mwe muva title. Angana recording music ka stamp ya vibe nga nyina vibe ya music mpulira ndi fine. I enter the studio. Bayimbi bangi lwakuba ennaku zino engeri gye ndi up and down TV njibaako kitono. Kizibu nnyo okubuulira. Ba prediction yange yaba abavubuka ba Fiki ba John Black ayo yekoze kati bana abalala already abo tubabala nti kati webali naye abalala bano TV mbale sinagibaako nnyo. Bwe mampereddwa akakisa okuba nga nze njitwala emphasizing nnyo ku unity enkolagana ne respect, to respect each other, no kumanya nti this is an industry for all of us, not only for individuals, but it is for all of us. It's for the country. Chiyamba nze n'omulala. I'll make sure that I emphasize on the discipline. Respect one another, support one another, and then the copyright to make sure that people can benefit from their works. Omuntu okozesa ebiragala, smoking weed and all that, it's lack of confidence, of which it's a very, very big disadvantage. To sustain it can really be hard. Okuja Congo in that more of maintenance where you can maintain no kozesako kipimo, but addiction is very bad. Some people get addicted instead, so you rather not use it at all. You rather not use it at all. No chireka bless. Because obojja kubwaniriza ngo funyemu obuzibu. Too much of anything is very bad. Mukyalo waffe gye neetaaga okubanga nyina ennyumba gye nsinga okuwulira nti nnungi nnyo. Abazadde bange baali baagala mbe kyendi leero wadde tebaaliwo okundaba nga nkiba, naye buli muzadde yandyagadde okulaba omwana we nga ali successful. And I'm successful, of which it's a success. Success is success. Sobola kwemula okukuli direct yoku abantu abavayo ne bakubawo agagambo olw'okuba baagala enduulu. I'm not part. Music, friends, and then food. Nekifo kyonna nga kirimu chaos, kirimu ebintu by'okubanga temuli law and order. I can't get in. Saagala ku spreading a hate. I love promoting good energy, something that motivates and energizes people to lift them for the next level. It makes me happy, but things that put people down, no. Yeah, kibuzo ekyo kirungi nnyo. Nina Eddy Kenzo Foundation nga yetwala Big Talent Soccer Academy, ate era nga Eddy Kenzo Foundation yetwala aba dancers abo abato promoting abaana supporting and put it out there, nga era mwemuli n'okubanga ntambuza Big Talent music and all that. So to Soccer Academy erimu abaana almost 55, but now we take care of them, tubasuza, tubaliisa abamu tubasomesa. So it's all under Eddy Kenzo Foundation. So I would like to tell people that have Eddy Kenzo Foundation, in case you wanna be part of it, in case you wanna know more about it, go on social media, Instagram, Facebook, Eddy Kenzo Foundation, and then everywhere. Or you can contact me for more info. Omutima gw'obuyambi ngujja ku bwagazi bwa Katonda ku kisa kya Mukama kyandaze nga nze omuntu. So I rather give back to the people because I'm given by God. I'm inspired by God.
ekintu kyentekedde abantu bange abawagizi bange Eddy Kenzo Festival egenda okuhappening on 28th of March at Kololo Airstrip, of which njirabanga opportunity for so many people, not only me. Okuvira ddala ku muwagizi agenda okujja agenda nyumirwa nnyo for a longer time, si kujja ssaawa 2 ate n'ovaawo ku 6, wabula ogenda kujja ku ssaawa 1 okumakya oba 12 ate oveewo ekiro ng'onyumiddwa olunaku lulamba ofuluma bwodda, byakulya byakunywa kusanyuka kulaba oli connection kwemanya like a lot. So I think it's a very big opportunity ku bantu abagenda okutunda, abagenda okukola ki, yeah, abagenda owangula, abagenda a lot, abagenda okuentertaining abantu. Mikwano jange, I'm still making a list egenda kubefuluma soon, but expect a lot of international artists. Muliwo abasemyeko z'abakolamu, obulamu bunyuma bw'obanga wakolamu, semyeko zo yakolamu, amatubale wama tubale leka tweyagale. Yo, what's up my people, this is your boy Eddy Kenzo nga ndi wani eno ku X-Files Media era nga ndi ku kibuuzo onaawulira.